Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2, emu Note 4, emu 25. Oba Note 755 31 731 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Ekikontana n'akawaayiro 17 mukamu ekitabo ekifudde eby'amateeka. Kigambibwa nti mwenna nga bwe muli awo ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'Okumi omwaka 2021 Salama Central Zone Musange Machine Division mu Kampala District mwasangibwa mukuŋŋaanya wamu nga temutadde bikolwa bigendereddwamu kuziyiza okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Mwali temuwadde mabanga ate nga temwambadde masiki zammwe ate ng'ekyo kya bulabe eri obulamu bw'omuntu. Drago Ssenteebwa kituufu kkooti ewandiise nti omusango ogukkiriza. Mugwanya Michael kituufu kkooti ewandiise nti omusango ogukkiriza. Bukenya Jafari kituufu kituufu ekikuvunaanibwa kkooti ewandiise nti omusango ogukkiriza. Atende Muhammad kituufu kkooti ewandiise nti omusango ogukkiriza. Kayemba Bernard the DPC of Katwa, one SP Benon, instructed police to conduct an operation to effect curfew as directed by the President. The police officers went along Salama Road and landed on a car which is after Chibuti Hospital at about 2300 hours. They found many people drinking in the night parking area. They were surrounded by the police officers. Arrested them, brought them to police. They were all charged of for mutilating the act which could spread COVID-19. ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Okumi omwaka 2021 DPC w'e Katwa yadulumira abasirikale be bakole ekikwekweto ekyokukwata kafiyu okukwata abantu abaali bayisiriza oba abaali bakyatambula ng'essaawa za kafiyu ziyiseeko, era bwe bagenda ku kkubo ly'e Salaama mmwe mwasangibwa mu kifo ekirinaanidde eddwaliro ly'Ekibuga. Mwasangibwa ezzaali ssaawa 5 ez'ekiro, mwasangibwa nga muli mu mabaala era mwakwatibwa ne mutwalibwa ku poliisi ne muggulwako emisango. Olwaleero muli ku kkooti era mukkiriza omusango ogubavunaanyizibwa. Drago Ssenteebwa kituufu bwe bityo bwe byali. Michael kituufu bwe bityo bwe byali. Bukenya Jafari bwe kityo bwe kyali. Atende bonna kkooti ebasingisizza omusango kubanga mukkiriza.
mbadde nsaba kooti kunsonyiwa engeri gye buli omulundi ogusoose sijja kukiddamu kyo community ezirekulira. Kenya Jafar bwekityo bukyali atende. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.